Waliwo akatono wano ke batuwadde tukuleetere. Butu wano tugamba batugamba omufaliso guno tujje tukukuleetere Kojja tugukwase. Nebaza munnange yampereza ebintu bino munaye banyowe baliyedde bannange nekubona buntu munnaye nompereza ku kintu nga kino nzaani umwayamu. What are you? Ngeba nnyo nga wajje mukama amuddizeewo ntasuulirira nsiimye osiimye. Ya Kojja otera okudda akoma ogwange lya Uganda airport pickups tuzikola bulungi nnyo nga weetaaga okutambuza paka waka mulyango wawo ku mulyango ng'oli safe. Namba 0706 79 47 29. Kurabira manyi genja wae mutu wange. Kojja. Kojja. Kale mukutuguta nti tusinzira okubeera nga tukuweereza erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuteebyetebye olugendo netukomawo okulambula ku Kojja eno. Kojja ono tuzze nga tukola emboozi okuva emabega gye twatandikira enjala emuluma n'ebirala. Kojja muntu awangala n'akawuka akaleeta endwadde ya siriimu AIDS ye kyateegaana agamba yadigidda nnyo yajooga ebikazi n'ebirala byonna bwe bityo naye agamba lwali lutalo lwa kunoonya mwana mulenzi lwe lwaviirako bino byonna. So Kojja tukomyewo okumuceekingako okwo tumubuuzeeko tulaba ate ali mu mbeera ki n'ekizaamu swimming yamanyi nti obulwadde abuyina era eddagala agenda maaso n'okubanga alimira. So we tukyama mu maka g'olaba wano tugenda mu maaso wano ewa Kojja wabeera yafuuka mukwano gw'abantu abangi. Owaaye Kojja nafu kusanga eno koodi kalibu ennene ogamba otya Kojja biri biti eno nga tetunnatuula Kojja sooka tubuulizeeko oko wano bunaku tunaatuulanga butuuzi tudde wano mu kasiikize we tutyona n'abaatulaba obulamu buli butya? Obulamu tebadde bubi nnyo. Tebubadde bubi nnyo. Lwaki tebubadde bubi nnyo n'otagamba nti tebubadde bubi? Sooka ndi mukkufu. Kimpadde amaanyi nze nga nze. Oli mukkufu. Ne bajaji nsonga ngitako wano nimanga situkutte bajaji. Bajaji ya Kojja olwabibuza bajaji mugirengere emabega. Eno Kojja gyayita bajaji box eno. Ye kutambuza eyo. Kwentambulira.
So ne oba ogitadde wali ebbali oba osobola okuyimirira. Kati nsobola okuyimirira. Polo ngamba nti kibonerezo nti yimiza kugulu okumu awo babikayanye. Ogamba yimiza kugulu okumu. Babiganye. Bane kuno okuli steady side no bade manyi ko osobola oyimirira kulina okuyimiriza waggulu bwoti. Balance. Nobanga ekinyonyi bwe kiti kitero yimirira ebiseera ebyo. Kya balance. Kya ku balance nga kuba kuzibuzibu. So ogambe bulamu buli oli yaddeko. Yaddeko. Ngomu byomwero. Okay, nenge embeera eri etya generally akakuba katonya kwetonya tolima eno Kojja aho kuli mwe waine yate experience fa kwata muyini osobola kwata muyini emikono mizibu gino kuno gugwa biva teguulirira ko ddala guno omukono guulira kati nsona kanisa ko ndine ninga sebiwulira nga ne wonswa ne wokola otya nga ne kotono yali akyama nga nayo kaliza yene giza nyawente kale sitoko yakola ki ngende kendera mpola. Okay. Eddagala lyaffe. Manya abantu bakunyumirwa nnyo kuno alo yangamba. Ekisinga okunjagaza Kojja oyo, Kojja yamanya ensobi ye. N'amanya nti yadigide ekintu. So nabeera nga atera. So esimu yange ngireseko wali mu motoka aliwe ngiteeka wansi. Zindetereko zonna bbiri. Weggula naga nse Kojja kyatunyumirako nti Kojja yakkiriza ensobi ye oyamala okugikiriza ensobi ye then aba mwangu wakuyambako nakusaasira namukuumu akusaala ne waliwo omuntu agaana naga abankwata bukwasi era bangi abagaana gabe buzaala era nomuganda mune wekubira akalango okkirize kiwakola waga batatuuse ebbuga akola atya atuuse ebbuga yerabira embooge esinza kwerabira kola kimanyi nakola ki wayitayo okwo okay waliwo Kojja omuntu atulabanga mu pyangu omulundi gwe gusoosa oyinza omuyitiramu okemabega kiki tuwogerako kyakawuka kuba olwo buli lukya lw'abantu apya batwegattako ababeera batulaba kale yo atena kubufuna afe nga wasobola yekumeko okububuluma nguge mazima era wakundire okudda engulu nabyetagisaamu essaala yo tabako nnyo kuyambibwako nnyo izo maliza nga weeteebye eddagala nnyo okulima bajaji wali badde kwa ntoyengerako okuwano woti ali kukyuma nga ntoyengereko okuwano akasana tekatukube mu nnyo akasana kadde obuyaga tuddirira mu kasana okay abantu bageze kulabanga bekuma special abavubuka bavuga ebintu bibatabukako bavuka nange mwekume mukozese obupiira nensobi yange ginagwamu nali noonya mwana mulenzi nimaze nga tegafunyamu bulwadde waliwo omuntu ali yaba mutero bawulira nga boogera oyo n'agamba sirimu obwo nabo bulwadde sirimu tebukyali bulwadde ogwo kumusujja busujja omuntu oyinza muddamu ki nakufuna kizibu omanya nti kizibu naye omala okukifuna osobola okumanya nti kati embeera tudde tubadde mukwano omala okufuna obuzibu then omanya nti buno obuzibu kitegeeza atanafuna bulwadde kuba nti bumuluma tannamanya yamuyita senyiga mboye senyiga amubamanyimugati yafuka kabotongosi mizozi yafunikako neddagala erimuwe kituufu liweweeza naye aba tugende ku bigendera byayo abasawo nga babinyonyola era omaliriza okoze eki nga ate kyeyongedde nga bukulumanya kale basuka ne bunkwata mukunkwata mukusooka nga mfunyeko entandikwa ngitwaleko emirimu gitwatukola emirimu gye mwali mukola kati nga tuta nti kati nga nakufuna stroke eno njugumira omukono n'okugulu kuno kati nga abaana banga nti ngejo otunda mu company mwe kola nini na National Water Storage Corporation ngejo oli plumber kali bintu bye mu competition oli yagamba nti bakuluga bakola ki bakuluga nawe okigenderako azagenda kizuula wasoka agenda ku byamalogo mbuddogoddogo wasoka ayitako mbasawo abaganda awo sagenda yo mbasawo bonga bo naye nga wokingamba nti noga mululuzo wesiiga okola otya bakola boti nabe ekyogero nali kyali munyo n'obuteera kati nga sinza bikkiririzaamu ng'ebyo kati maze mala okumanya ensobi yange era nzira n'okudda ero ng'ebintu byange byali ebiri mu muzigo ngendeyo ku bannange nembala bikwanyange bakulaba bannange nakolanga nabo nga bannange nsirika sali kanduga n'ekituufu ekiri nti kyandiya nafuna obulwadde sirimu yakola ki namufuna nti ene gundi gwazala mu mwana bwati ne bamuzayi waabwe Masaka nga naye tatuula naye agenda kufa bayafa n'okufa ye Masaka gye bamutwala n'oli bwati ne bwati bamuzayi ebugembe bamutwala ebusoga bamutwala ebusiya bamutwala wa okay bannaaye Kojja ono
abamu madenga mujja mu following nga tukola embozi za Kojja abamu ngama Kojja embozi ya Kojja ng'enyuma Kojja nga asesa Kojja nga akola bwati naye bambi Kojja katubeko ng'e gitunze mu kwasaganyiza mu kompola mbata tubenda tubulambo kola kinga bugenda maaso so ne tubanga tujja kati Kojja by the way ngambi oli bulungi kwasijja kudamu ekyo kikubuuzaako ne olwo ntwafa babera batukulabira wala baga Kojja agenda omulabeko yitwa mulenge ko litwakuyita ne baga Kojja tumulengeddeko awo ng'omubuuzaako wagamba atya wuno Kojja ndi naye era agamba byalina okubanga akola ki ng'agamba ennyumba ya Kojja bannaye yeno wano wetubeera wabeera ebadde efuddeyo okutonya ebadde efuddeyo efaayo nnyo bintu by'okutonya kuba bwetonya tugamba ati aliko makadde zero galaba waggulu mafu makadde wano wasooka wano ewatonya wano ewati wano naawo n'emitwetwe wange emitwetwe olwo obanga weebase enkuba ekkuba inafa okulanga ntekayo ngoye kadde eri emitwetwe eri blanketi banenjiwali nga nti musango nagwase enkya n'ajanika naye nga tibanafuuse wanyefuluma n'oyanika ne bagamba Kojja kati leero yafuse bani abagamba obwana buno oli wano obutototo awayita mu kkubo olazuga nti yakoze eki yafuse ku buliri nga yafuyisizako naye ofuka nyo ne ku mazzi gabagankuba ne bagamba nti Kojja afuka ku buliri naye nga gwe okimanyi nti ennyumba yetonnya olwo bayidhawo abantu awatala olwo omuntu yali online kuno yali angambye okumpa ebbaati ndireetere Kojja naye simanyi oba wakoma ku ki olwo omuntu yali angambye okumpa ebbaati eri ya sente mmeka Kojja eno sinza kutebuza kulima nti baligula kansala ebbaati eri musente mmeka kati sirigulangako 3 weewati 3.7 alafu ejinza kuba ndoza mitwali nano lijja wali ekiyolo okulireeta waliwo adiwe eri sayidi awo omanyi olusimba nkubuuza mbuzi on behalf of omuntu abeera alaba ayinza ogamba ebbaati ya sente mmeka waliwo kadiwe yakaliwo nisigenda nga okukulamuza ku bintu byawo nisigenda linguza onyiba si yange kubano singa tufunayo ndooza amabaati nga 1 2 3 ngana mabaati ngana wano Kojja gayinza obanga enkuba tekyamutuuka kuba enkuba emutuukako kuba kati wano singa obaamu na bintu nga byononeka ngoye ngeezo omufaliso gwo guweddewo singa obaamu na mufaliso mulala awo Kojja teguyinza toba buto byate kuggwawo bugwe kweri era kati wadde mubisi mbadde kapa wano eno wadde bampisi wali waggulu waliwo omuti adampise alina kuwayo omufaliso adampise wisi nga waliwo ensonga zampitidde mu affairs kubanga ewa kansala eyo nasalinkiriza neningizaako mu nyumba ng'emifaliso alina mingi nengamba kansala lwaki Kojja tomwayo omufaliso oziwalina omukono gwa nasi si mwangu naye kansala ono kwana enkoko negisaba bba agigandira ate wagisaba obala okuba ti mwannyoko oli yagana okujjamu n'omugamba ati byange tajja kuleeta tusabire neyiba tuleke tulete mwenkoko wagisaba bba yamutwala butwazi kaboneka ku bidinisa tiyakuwa nkoko kuoyo mwannyoko koko yakayana ntatijja ku district ate kujja kugombola ng'ejindi kansala ate mbandi busy ate mala ate namine ye musasi ali busy gwe mazima omupatiriza oyo si kyangu wato limu ku dini ene bali mu kuziika ene waliwo yavuddemu olubuto wali abafumba abalwanyi nebwe bityo waliwo biri mu maka waliwo mwana akuidwe yaabwe waliwo ali mu kaboto waliwo amizo waliwo wabuobosi waliwo abakozi batya jangu otasa abaana ono sirimu ayagala bakwata bali bonna mu nyumba ate naye nti alina okuzaako ku baana kituufu okitunulira amana okiraba neka tuyingireko ewa Kojja kati nnyo simanyi layiti yoba onaaba olaba jjo tuyingireko ewa Kojja bane mulabeko Kojja nga engeri enkuba gyemukubamu Kojja enkuba emukuba kandawo ono oba nsobola omuwa ku layiti yange wano eno tulaba kuba twaganya abantu baffe balaba emboozi zaffe nembeera nga mulabe kiba kigenda mu maaso with what is going on this side wano ewa Kojja munda abamu baali balabawo okwo abamu badde tebalabangawo okwo omufaliso gwa kitundu Kojja egimu egyaliwo egyasooka yagenda najo mufaliso naye sebone guno gukyacapa gwa kitundu mulamba nera okulabika weetaagayo omulala kansala gwanaakuwaayo gujje gwenkane n'ekitanda bwe kitobeere ng'oliwo ti mu bbanga naye gulabika gwetaaga ndooza nga musabike nga ne woba ofuse ku buli amazzi tegagutuuka kate kwonooneka mangu tulemba mugamba nti nkuba tulabe waggulu wano kuba waggulu wano ne wano walabika tewatonnya nnyo eno ewasinga
N'okusinga ddala ne bati. Lino we liti lino. Awato nyawo napaka masepi kyange. Kitegeeza amabanga. Era bino ebidomola tonalo. Kati ganina bange gana amazzi enkuba webejja ngoteka ebidomola bino. Gaddemu amalala. Ndoba ndaba sefuli ejjudde kiri kyagala kujjula wano. Ene bafo yeyo njiwe. Kwati mbadde muzengu kwa malanga dikasikadde mugira nti mwono webadde maliriza nga obusembayo obuwagamiramu mu mabati. Obusonye mninga ya amanji kunga iye rage kali gamana gali. Buno obusekadde wano buno bwe buwagamidde mu mabati waggune buddamu ne buyiika. Maama watadde obafu toyinza okufunira ddala ekitaba waneno kyennyini. Ina bintu by'amazzi kalibu. Domolo ina biti brenigi nazizo weziri. N'ebiranga mulimu gwa masiko gye wafunye yedduuda. Byali amadamu yabirekamu ebyo. Bali ng'abakozi. Naye kubiza. Byagenda kona ebyanguwa. Nabirekamu nga kwa katika sinza gamba nti mbikwate mipaka ngende ezo zigula mwaka unga nsobodde ngambadde nzirina. Olesi byanjira bugenda okupina ogenda mu taso lyange. Ninyoga ku kalenda lyange obungi n'okusikiriza omusawo alimpa yabe ng'anyumirwamu. Oso tuzikwata ngenda twagweza mukazi atuba yagenda kangene polisi bimutwalire. Bireka waawo. Ane kufulele ka jondonye kati wagira wonna nga badde abyagadde ebintu bye atwabutwaza. Jana abitwala. Bwana abaye mwenyini anti oyizoloza yabitutate nga lumulala ayingidde mu. Bwali yajabubwe kuswa jemenya. Nenyini yagenda kati atakawani abikuuma. Yabuze. Yeswesi yange nange kwana cyandika nga asikali weti fumechi. Tuddeyo ko wabweru wano bannaye tuline Kojja tuzize tumukyalireko nga abamwera bamwagambye nti oba ofunyewo ka time. Eno demo iteke wa Kojja eyo. Oddemu omukyalireko ko atunyumizeyo kaboozi tulabe ate kiri kitya. Kojja omanye ebife Kampala. Bwobeera eno ebife Kampala obimanyi otya kaledio bakongo olizo omanye kati ebife Kampala. Kaledio kagwamu amanda. Okay katola okuliza ko manda katanga madamu wange. Nti yankumakuma. Akaledio kano. Muri manda. Yabadde nga madamu. Ko manda kagwamu. Nti yakumakumako. Okay. No okuberawo nawo oliwo bwomu. Si byangu. Si kyangu. Kuwasa ndamusabi buro byaki. Nawasako na manya kikimuli. Kale kyagala ki. No kikibiri. Kike bali abakyala. Wone yansobiza nti mukuzala ozadde kabana bamala. Banji. Tupeze ngaba kufuzala abalongo bagatinga bana magoye. Waliwo yali akugambye omukyala bwatyo. Era ye mukubali ku wane eno. Nagamba yagazala abalongo bana magoye. Yibe yali yagala okuzalira. Nefayo nnyo okunyingira naye namalize era nga kyuka atinywa mu ngezi manyi mucyo. Ogeno maliza amakolo otya? Tukanyongera mu ngezi manyi. Ekyuko kyongera mu ngezi manyi. Omacho wewe. Atone kirinda kali nchekwekere kyaki. Ngamete sirina. Kojja ekiwuka ekya sirimu kyamukwata byaggwa ate kyalina kyatya. Nanze nkikula ko. Kuba kimanyi tekigenda wona ntya. Nkikula ko advertisement. Nti ki? Kyo kiruma. Kalola omuvubuka ngo yakyalina mu amanyiza mugamba ki. Muntu nga English kikube nga we kyali bweti. Fangoso. Ojo kuza nti no muzigo nti watuka jolaga ati oja kupangisa bonna gwe yagadde. Ozo mazaka wetebi. Oyo promoter Stuart. Yingeni engeri yagikubamu wategendereza jamaliza mwenyini nga yeyetebi. Ni Kojja asobola otambula tugende wali eri emabega tulabe kuba waliwo bane abatulaba nyongero bajukiza nti Betty's Touch and Beauty Studio basangibwa ku Mitiana Road mwana omwalo nakuba makeup kupangisa gomeseze ku mikolo n'ebirala. Tukwasizaako mu ngeri emu obenda ntubera nga tutambula tutuuka ku bantu baffe eyo nanyina gye tukola ki gye tubasanga. Kakati oyinza okubeera ngenda wa Betty's Touch and Beauty Studio gw'omwalabi yakubimama na lumansi ka makeup n'afaanana abagenyi oyo yennyini oyo bw'ogenda yinza obbanga kwasaganya bulungi nnyo oba ina birthday ate singa oba ina birthday parties entonotono n'obeera nga owetaza interview nayo ina video shooting kasitowa Betty's Touch omulimu nango beero mfunye buterevu mbanja kujja nga sikujjeko wadde 10 tubere nga tukwasaganya ensonga ekyo kisooka. Ekyokubiri akoma mu ggwanga lyaffe lya Uganda anyongera okujjukiza nti airport pickups tuzikolera ddala nnyo bwonkona konzia kusawa entebe n'enkulinda n'enkuvuga paka ewaka ku mulyango ne boli bodde nga tucommunicatinga kiriba kyekimu. Ono olumala wa mita Bettina mu kisa Kimbowa wangonge nga bwola abanze yangambye akutumidde. Kojja mugambe mutumidde. Mwana muwala ajafumbe Bettina oluwa nakugambe jangu yawamanyinaze kojja nkola bikana abamwa nnyoko nokumbaje ndimu
Sawa gwemo wayo ndi musulemu. Neko jjo tero kwogera ekintu ekyo. Naye ntero okuwulirako abantu olinga agamba nti noonya mukyala oba mwami wa kumpasa nina akawuka noonya alina kawuka. Ofuna omuntu afana ngako oyo nga mulwadde nga naye wolina. Era Dipo wazigalira ddala. Ebisaawe wabigalira ddala Kojja. Kasaba n'ekyo yagaje nga kiggule. Nsolo ofuna ngende makawunga kangene. Kazina ne kwatu ne kudodongo ne kalamba n'otunnyo. Nga ndate mba kyaga kikali kikyaga kira. Kaki ngendo kulaba ekipya mu bbo. Abakyala. Abakyala wabata. Toyina kipya kyogenda kulaba mu bbo. Bagamba nti omuntu atalisenze okwagala okukyusa mu nva ne wobeera redo ineva. Yaye bimukubira linoonya. Nawe zala ku balongo tobagala. Oja ogamba okuzala akana akabali ak'obulenzi. Nze ndiye amekusimbira ebbomo nja disima oja kugenda nga ebbomo ndina n'olweza. Rolina ino olweza. Naye ngera nonye ku balongo. Naye wabata kisobola. Awani nange biwumule nange mpumule nga nakola ki? Waliwo tugenda wali eri motoka wano olwaka motoka kana akali wano Kojja wano kano twagala tuberekereko tusiibule solula banga tukola ki ate nga tugenda tudde Kampala kansala jangu tuwerekereko ne kansala to be Stuart kansala okay bane tuli ne Kojja wano waliwo kansala ye kansala nsanga kansala sekinkuse linya muyogede bulungi mukwano gwo lwakuba omuzala wazala wonsobera Kojja njali tulimu olwo bujjajja njalabe nga nkumira emmali yange zeeyeka muba muko mukeeri waka Yena malangamba twaba bazze kulika ayogera atemereza nga ntunuli atemereza ngati edda twamuwadde eno ezomuko yomuko agala bamwongere endala abengo kote zimala bongereko nenko yasubiza naye eri awo nesi kokko nesi najiga yako okay kansala Kojja ono kishinga ofayo nnyo sometimes. Balamusiza nnyo. Yebayira abantu soko babulire. Okwezo tukuyita kansala, abantu balowooza be bali ba kansala be balonda ab'obululu. Ano andi namuddu Joyce Esther Sekinguse Nalongo. Lwaki Sekinguse. Kulya miyungu obuteesokola. Sekinguse kulya miyungu obuteesokola miyungu kyeki. Omiyungu kifaanako kibala kifaananako nga ensujju. Then ekibala ekyo kibanga ensujju naye nga byo biba biwanvu ebiti. Naye emiyungu egyo newe guba gukuze gubanga kasujju akato. Okitegeera kati bw'okifumba era tekisobola kugaanira mmannyo. Era n'ogamba bakusanga nga ogamba nti ova kulya ki nti neesokola nva kulya miyungu. Noba nga weesokoola bakugamba bakulowoozaamu ekintu ekirala. Kati so omuganda agamba nti kulya miyungu muteesokoola. Emiyungu kyekibala ekiteesokoolebwa mu buli ngeri kubanga tekisigala mu kamwa. W'okirya kigenda buki bugenzi lyerinnya eryo. So okunyona ku kyobwa kansala bukiri. Kati so lwaki ndi kansala? Ndi kansala w'abantu abasisinkana obuzibu. Nayagala nnyo okubeera ne mikwano gyabo. Kubanga nga ntunuulira nti waliwo abantu bosanga nga balina obuzibu naddukira gy'oli n'omuzaamu amaanyi n'oyogera naye kati nga bw'oyogera naye ebigambo by'oyogera naye mu butuufu bimuzaamu essuubi. Abadde agenda okukola ekintu eky'obulabe naddala ekintu eky'obulabe olaba nti ayinza okukyusaamu. Lwaki nakitandika ku sayidi y'abakyala. Nali nkyali mwerosi nga ndi vice ng'abaami batandika okutunda poloti okutunda ebibanja bagende banyomu kwa walaje abaana basigali awo n'abakyala. Kati waliwo omwami eyimwe yali antemye n'okuntema ne mugamba no okujjako ng'osaliddeko wano omukyala nawe anaasigala n'abaana naye sisobola tojja kutunda. Banini bagamba ajja kutunda ne muganda tajja kutunda lwa nsonga sijja kukkiriza chairman kusayininga ndagaano eyo. Ndi vice ku lukiiko.
kati okuva olwo nenfuuka mukwano gw'abantu abantu balwala nkuŋŋaanya abaana so waliwo ne mikwano gyange bali weeru baatwala omwana wange naye ng'omwana yali wa myaka 12 ne bamutwala naye we natuulanga awo ne ŋŋamba abazungu batusinzaaki oyinza okutuuka okulaba nga nabo benkananga nze lwaki nze sikola mukwano ku bantu abo nga bali bwe bagira ki so kati omwana wange asoma bwa profesa naye ali mu Amerika simuteekako wadde 10 simuliisa simulabirira so nawe olinga ngezaako kuddiza abantu ba community kati kiri kye bakola eri nange kyengezaako kukola ki so njagala nnyo abantu bano ddala kusingira ddala babeera abalwadde n'abakyala balekeddwawo abaami kubanga eyo embeera nze nsobola ogigira ki okitegeera so ne mu kukula kwange nakula sirina mukwano gwonna kati ngezaako okwerabira embeera gye nakuliramu nenteekawo embeera nti omuntu alina kubeera ne mikwano gye okay bannaye kansando za mutegedde ono oyinza ozani kansala ebali balonda ab'obululu NUP NRM DPF DSA kino kyo kiralamuuko so bwe twabadde emabegako Kojja waliwo omwana omuwala ali eyo akolera ku mitala mayanja tatanyo kwagala kogera mannyage naye nja kwogerako erimu lya Oliver alina eddala ly'eswaga lyayongerako so yagamba Kojja mugende mutambula at mumwe akatinike muyinza okumuwa naffe ntugamba Kojja semberako wano nga ne kansala waliwo akatono wano ke batuwadde tukuleetere butu wano tugamba batugamba omufaliso guno tujje tukukuleetere Kojja tugukwase guno guliko n'akaveera ndoza kugoba gunalwawo okuyitamu bagambe nti Kojja yafuse kuwulira wengereko keno tugalewo keno kakino kireme kusikiriza kati so ne batuwa omufaliso guno tugukuleetere so ne kibeera bwe kityo onagwongerezako ogwolina nga tusaba Katonda yangera okubeera nga akuteeramu awo tegusumuluku ngezo omukono guyise nga wano si yangu nanyina n'omufaliso okola otya ayinza okusaba ekkerenda lyange nanyina n'omufaliso nga nebaza munnange yampereza ebintu bino munaye banyobe bali ddala bannange nekubana buntu nomunnaye nompereza ku kintu nga kino nzaani mwayamu what are you siyatugaa tujje tukwetera akafaliso ako munnange ogirenga okakkanirako awo mpola mpola ate nga tulaba obulamu bunaaba butambula gye bunaagenda mu maaso tomanyi wabawo n'abantu ayo abalaba tuyinza oba tewakaddayo nabawo n'omulala agamba nti Kojja muddeyo muyiteyo kewo mukole bwe muti ffe kye baba batugambye kyetukola munnange olina mukufaayo munnange n'ogwo omutima gwe mulina kuba si buli omu kuba kino wandodoga nti atwadde omwana wasengawo nga ow'egindi kituufu wabula katwale Kojja ow'egindi namataba naye bakuwa n'ojja n'otuusa tuludde nno nagwo yali yagutwa kumpi wiiki obanga 2-3 emabega naye ng'entambula yali yatukaluubirira paka yatuwayiza ntufuna akatransport netugamba katujje tuleete omufaliso guno Kojja nabalidde bannange so bannaye ndowooza byebyo kansala wadde nakyo oyongerezako ekitonotono bannaye twagala weebaza buli muntu yenna afuddeyo ku lw'abantu bano bannange essente teba nnyingi ate tebeera ntono buli muntu alina ebizibu ewuwe naye mulaba nga mwefiiriza tukuyita kwefiiriza nemuwa Kojja nemuwa abantu bano obuyambi bannaye Mukama batuweera obukisa twagala kubeebaza bannaye omutima ogw'omugabi bannaye namwe bebawa ne mutuukiriza Uncle Sonko Uncle Stewart mwenna bannaye buli abatulaba njagala okweyanza kubaza Katonda kubanga nange ampadde mikwano gyange mbadde nva n'ekintu kino nga sirina bintu bingi nga bakasabbuuni oluusi nenga bakasukaali oluusi nenzijjamu kakunkumula nenkabawa naye bannaye omubanga muzze nga muvuddeyo ekitiibwa kya Katonda bannaye Mukama abatuweera omukisa Mukama buli omu waakwata amuwe kye yeetaaga
Okay. Banaye omukyalo no gomulako tulina ye sportinga Kojja. Otwasookera okwogerako ne Kojja. Kojja yali yetamiddwa ngamire eddagala talina kyakulya mbeeremu emuzibwaddeko. Kojja nga ali mu mbeera egamba akayewe overdose afaave mu bulamu bw'ensi eno. Kansala n'atuyita ne tujja ne tugenda tulaba Kojja. So at least tugeza kola ntufuka bakwano ba Kojja amanyi tali yekka waliwo abantu abamulowoozaako n'abalala bwe bityo. So nyongera okujukiza Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwa e Bulobaawo ku luguudo ludde Ensangi. Betty awo omusanga ayina graduation ayina embaga ayina gomasi ez'omulembe okuvya ddala America n'ewalala. So oba omwetaaze omukubirako kasimu oba nange oyite ewange nekufuna enamba ya Betty ntugenda maaso. Akoma mu ggwanga erya Uganda airport pickups tuzikola bulungi nnyo nga weetaaga okutambuza paka waka mulyango wawo ku mulyango ng'oli safe. Namba 0706794729. Tuyinza obutasuka wano olunaku olwaleero ne tujja kuba ntwongera okuba nga tucekinga ku Kojja nga tulabe embeera nga bw'enaaba etambula. Kojja Kojja nga mulimu orthodox wale bado tuwa kusaaliza aba orthodox ezo tulina bannaffe abali emitala mayanja eyo abakulowoozaako waliwo n'abaana abali abamu bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo nga tizityo baweerezayoko ku ssaala Kojja yo tulage nti ssaala oli muzibu nnyo. Tofa ali mu ggulu Erinnya lyetukozedde wakawakawo obujje bikolebwa mu ggulu. Teme yaffe ya leero Sonyiwa okwonna kwaffe nga ffe tusanga twonoona tutwala mu kukemebwa awolaawo. Amiina. Okay banaye sala ya Kojja yeeyo so waliwo mwannyinaze Kimbowa yatuyambeeko ku ngeri y'akafuta tulaba naffe tujja okukola kyo kubanga tukutuuka kuba ekituufu tudde n'omufaliso ogwo naye Bettina Mukiso ono yatuweerezaayo omutwalo gw'ensimbi tugamba mugende mugattekaawo kyamulina ka transport tamanyi mugende mutuuke ku Kojja. So oli omuwala yo Olive yatuweereza emitwalo 8 nagamba Kojja kyenjagala afune mufaliso era ntwakutte emitwalo 8 tujja ntugula eba 3 wano ziba inchi 4 I think 3 nga tujje tukole bwotyo kale ddala ngeba nnyo nga wajja Mukama amuddizeewo ntasuulirira nsiimye osiimye. Okay kale kulwa kutonda n'ensi yange erinnya lyange nze Sonko Muhammad Krista Crony abeere mabega wa kamera omukudu Good Talent kusinzira okubeera nga tukuweereza YouTube Good Talent Management, TikTok Good Talent, Facebook Good Talent, WhatsApp 0706 794729 ku imo era nakwo otusangako waliwo TikTok endala eri mu mannya ga Sonko Muhammad SONKO then erinnya Muhammad ojja bbanga nayo onsangayo butereevu. Katonda n'ensi yange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vice Stuart Kojja nga avaawo n'omufaliso entambula mweri omundo ogitaddemu ya Kojja otera okudda Venga, gwayo kwateka full. Masinga atambula tulabe ebigenda.